Lunaku lw'enkya nsabye neebuuze ku bantu ab'omu kitundu kubanga ba stakeholders bangi. Ebusiro waliyo abantu abatandika okunnonda mu mwaka gwa 2011. In fact waliyo abantu abasaba Kabaka ante ngende mbakiikirire mu mwaka gwa 2010. Abo be njagala okuddayo okwebuuzaako. Abantu abo baddamu ne bannonda 2016, abantu abo be bannonda 2021. Kaadi zaali zikyuse ng'olwo nkute ya National Unity Platform. Naye nga nakwata kaadi y'ekibiina kya DP okumala ebisanja 2. Abantu abo njagala bajje bampa amagezi tugezezaako okubayita n'okwegendereza nga tebajja kujja mu kisaawe we tubayise naye bajja kukiikirirwa. Ebyobufuzi bwe biri abantu bwe balina okudefininga ebyobufuzi byabwe nga bwe babyagala. Ab'ebusiro balina standards ze basetinga mbabaka baabwe. Mu kinaana balonda ow'ekitiibwa P.K. Sengendo, an accomplished accountant. Mu 93 balonda Captain Abe Mukwaya okubakiikirira mu Constituent Assembly. Nali ndi mu ssomero. Standards ne zibeera set mu Constitution nti omuntu atukiikirira ateekwa okuba nga ayina kale ekitandikirwako senior 6 oba its equivalent. Kakati abantu baafuna ekikemo eky'okudduka emisinde. Wali olidde ku kyalo kye bayita Takajunge ne batandika okusatirira empapula ne bayungayunga empapula. Nze bwe ngatta zino zizitowa kino zizitowa bwe kiti era ne balowooza abamu nti ab'ebusiro bajja kutambulira ku ekyo. Abantu abaddamu okukiikirira Busiro East oluvannyuma lwa Captain Abe Mukwaya were accomplished professionals. Dr. Timothy Mutesa, Dr. Mtendeke. Eyaddako mukulu wange Mike Kennedy Sebalu yali akyali a master's degree holder. Loza mkyalo Nakawuki najja nga lawyer nakola ekisanja kimu nadduka nenzija nange nga ngezaako okulinnya okujja mu ngatto z'abansooka with a master's degree mateeka. Kakati bw'ojjako ekyo ne tuba nga tugattamu ebisaanyizo ebirala, obuweereza, obwesimbu, obumanyirivu. Bwe nateeka CV yange ku mmeeza abamu ne bayomba. Ninga kati nataddeko eya munnange